Enaku zino waliwo engombe etambula. Buli muntu ajja mu kamera wano alina ekintu kyakozesa nti nze alina everything. Mmanyi ebintu bingi. Kajjira wano wandabyeko nga nina peni oba olupapula. Byonna mbijja mutwe. Rubbish. Obadde ogabijja mu kabina. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi. Ngoyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange Matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Wow, tukwebaza gwe wenna akyatwekumiddeyo ku Lubaluseewa TV naga buli wonna bw'omanyirawo nti tuba tukomyewo oba tuba tugobye bumale okusobola okuba nga ate tutambuza ensonga zino nga bwe zirina okutambula. Bingi ebitambudde naye olunaku lwaleero tugenda kuba ne T-Man era tugenda kuba tutambulira mu ghetto, tutambuleko mu bintu ebya bulijjo ebitambula nga bwe tukonako n'obumu obwatambudde mu ggwanga lyattu Uganda tusobole okuba ate tukutuusaako empeereza ennungi ddala. Nze Ajere Samuel wano ku Lubaluseewa TV. Ku YouTube gendayo subscribing, liking, commenting so okubanga ate ekintu kikoza ddala bulungi. Nyambadde Moshi Media bano nga bakafulyu mukwata ebifaananyi video graphy ne photography saako n'okuba banners, stickers byonna Moshi Media mwekwate asobole okuba nga ate ensonga zikutambuliza bulungi nnyo. Oyagala branding ku bikopo mwena wena abalina abaana abagenda okuba nga batandika ebibuuzo bya A6 musobola okuba nga ate mubawo obulaba obuli branded mu kusinziira nga muva wali eri ewa Moshi Media. Ennaku z'omwezi nga 22 tuli wali ku Sunset Gardens tugenda kubeera ne Shiba Kalungi Kabako saako ne Saxophone Band nabo bajja kubeerayo bulungi nga batukuba endongo omusiikiri saana olunaku olwo twedimireyo omutwalo gumu okuyingira 3 VIP ate ng'emitwalo 3 table. Ayagala okuba nga ate ofuna table yo mu budde nga bukyali enooti 753 965 saako n'enooti 794 wamu ne 04. So beera ng'otukonako so okuba nga tukufunira table y'emitwalo 3 mu kadde kennyini nga tukola olunaku lwabiri mu bbiri ng'ekintu kitambuza muzuri sana. Kamubawa wabuuzeeko bamuyita T-Man Begeto Yoti. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenatwe tumiddeko ku Lubaluseewa TV. Nga bulijjo T-Man gegange abayise mu mbeera enzibu ddala Allah twongere omwekwasa abayise mu masanyu alhamdulillah. Baganda baffe abali mu malwaliro abalina abalwadde Allah twongere mwekwasa n'okumusaba insha Allah ajja kubanga Allah atukolera ddala bulungi nnyo. Okay. T-Man oyina engeri gy'ogiramu bwoti nendowooza oba ne tolabika bulungi producer agenti semberako mu maaso. Omanyi omuntu always you have to be ready. Yeah, kati awo kiba kiraga I'm ready to go. To go where? Anywhere you take me with that day. Yeah man. So ebiseera bisinga omuntu okwetereeza era aba alina wawulira awatateredde. Mu buli mbeera mubaamu okwetereeza. Ne bw'oba okoze ensobi wetereeza. Inawo embeera awo nemba nga mpita we bagira keesi nina akubimuli nga bw'olengera biri eri wali. Kyalina tuba tugenda ey'abafu obadde obayaki ey'okusoma mwana ku ssomero. Andi okusoma omanyi kati enaku zino okusoma tekuwummula. Muba muwummula ng'ate mwongera muli. Omanyi ffe twasoma nga twawummulanga emyezi 3 kitundu 3. Ennaku zino bawummula wiikisi 2. Kati mbadde mbagamba keesi z'abaana ez'okusoma. Naye ne keesi z'abafu ekyo
omutonzi waffe Allah yakituteerawo mu bulungi kuba kufa ofa mu bulungi. Omuntu afa mu bubi ye muntu afa nga bamutta busi bamukuba mayinja ku mutwe bamutema amajambi ya bobbi naye ffenna mu nsi ofa mu bulungi. So kati ekesi y'omufu y'emu ku nnyumba zaffe mwetugenda akuba nti eyo alubeerera era okufa kyekintu Katonda kiyasinga otutonda ekirungi kubanga mu nsi ozaaliwa omulundi gumu era ofa omulundi gumu. So kati okuzaalibwa n'okufa byebintu ebikyasinza okuba ebyokweyagala mu bulamu bw'omuntu yenna. Bw'ozaalibwa wabaawo amasanyu ate ne mu kufa wabaawo amasanyu yadde ffe abamu tugafuula nnaku. Kuba mulimu n'abagagga abamu abagamba nti nze bwe nfa siwuliranga omulanga ewange. Kituufu. N'eddiini zennyini mulimu eddiini egamba nti nze bwe nfa sikaabirwa. So kyova olaba okufa tojjanga kufa. Okufa kubo buli omu lyalina okukwata. Ndaba abamu bakolera ku kkubo bwe bamukuba lugaa nti totyanga kufa naye emmotoka neegeeza ewabe ebizibu egibeeraawo. Okufa Katonda akututeekerateekera si nti ofe ng'olaba singa buli omu akeera mu kkubo lyeyesuulamu olina kufa ng'ozibiridde. Nti Katonda ateekateeka nti essaawa y'okufa oba ovudde mu bulamu bw'ensi. So ekikujjawo ebiseera ebisinga tekiba kyangu ngaera bwolaba ne mu kuzaalibwa nnyoko ng'atuuse okusindika tewali kiyinza mugaana kusindika ne bwe zivuga awo. Bayinza okukuba bbomu awo nga nnyoko wana ebisa bimukubye akuzaala. Abawala bonna abakajja bonna bebasannyawola. So okufa tekwewalwa. Ate singa abantu twagala nnyo okufa lwa nsonga nti mu kufa ye wantu gye tumala ebbanga eddene obulamu bwaffe. Kituufu. Tebaanagenda ennyumba ey'olubeerera kyova olaba mu kufa mubaamu ne zihola. bagamba tusobola okuddira mu bimuli nagamba bwe tuba tuddira mu kasooli oyinganga atyo. Olaba ebyo bintu bya ddiini. Eddiini yonna yonna omanyi abasajja abazungu baali bagezi. Ffe tusinza Katonda. N'abasajja abazungu bajja ne bakwata ebisoko ne babiteeka mu ddiini ezisinzibwa. Abasajja abeeru nti osanga eddiini nga eddiini emu egamba nti twaha olina okuwasa abakyala bana ng'ate eddiini emu ekugamba nti owasa omu. Kituufu. Ng'ate eddiini emu mwenna musinza Katonda eddiini emu ng'egamba nti olina okubeerawo ng'oli mbeerera nga towasa tozaala. Ebyo ebintu Katonda babiteekangawo abeeru naffe emitwe gyaffe gino emiyabayaba nti kati bwe mba njagala okugema obwenzi mu balokole nteekawo ki nti wasa omu bw'owasa ababi naye ng'omanye abalokole abakazi be balina omusumba alya ku ndigazi. Era naawe tekimunyumirwa tugendera 5-7. Kyova olaba mukazi w'omusiraamu tabuba. Walaba mukazi w'omusiraamu abuba ng'aggyayo ebiso saasira wano ng'agala Allah amutaase ku kino ekintu ekigenda okujjaawo abadde yamanya musajja gwe yawasa. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda
Bannayuganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo. Gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The place, a home far away from home. Nze nkyayinoomu ninomu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogera tobimanyi. Hakki zange Allah tannazisembereza era bw'anaazisembeza nja kugattako. Awo bw'osanga omukazi ng'oli musajja musiramu gwe twaha mukazi wo n'anyigoba okuba omuzizzaako omukazi omulala omanya wasambuzi leeta biwateeriye lwaki abantu omugoba n'ofuna ajja okukutegeera ate ogoba waaki eddiini ekulagira bano olinako omu ofunye wokubiri azimba leeta biwate ogiwa embuzi yeerye lwakuba nti abakyala balina ekintu kimu kye batya nti waliwo eŋŋombe egamba nti omwami oba omukyala abawuwo ng'ali awo woomulabira ng'asiika enva bakire bw'atambulamu bw'agiramu bw'ati tabawuwo. Kati ffe abasiraamu tulina advantage eyo nti bw'ofuna Maimuna ng'akutawaana Aisha ng'ajja Maimuna bwe yeesiriwaza ng'omugase ga Aisha ng'ate omwongerako leeba abo basatu bwe beesiriwaza ng'obateekako Farida era nga tebannajja magezi baba kitegeera ate bamma bayina naye tebabanjula eribo lyo omukulu ate abo bo tobalina mu ddiini kasobola nga tobanjula awo oba ogwiridde bantu awo oba oli mu kwonoonakwo nti omukazi oyo gw'ofunye alina kuba ng'ali mu shariyalo kiba kitegeeza mu ddiini ne mu mukolo olina obbanjula obaga ajati namba 1 oyo ajati namba 2 wategedde ajati namba 3 oyo exactly era ogamba nti ajati namba 4 n'ayita bawange haji mwe mukkirizibwa ki baba abakuba piraawo era abasajja abasinga okubatyako omanyi kankugambe kino nti buli lwoba n'omukazi omu n'ogattako that's another burden. Bangamba mbu bw'owasa omukyala omukyotalanga musiraamu mu bintu by'ewaka olina kuba nga alina oloseero oteekawo katonize eŋŋano 3 basimati obusawo 3 nenedda bwe binoona bya butto 2 eyo embeera ogiraba eyo endowooza ya kikopi endowooza ya kikopi nti alina omukazi omusiraamu yekka oba omuwarabu gw'olina okugula ebyo mu bulamu bw'ensi omusajja yenna kasitomirira nti ngenda kufuna famire yange mukyala wange tufune famire olina okubanga era mu mutima gwe oli munwirivu nnyo nti nsobola okukwata ebyange nembisaddaakalo lw'abaana bange ne mukyala wange baleme kujula kyova ogula ebintu ebyo mu bungi bibeera awaka ate ebyo ebintu byagulwanga okwewaza ajati ono okugenda mu kkubo ababooda omukwatirira aleke kubanga awankawanka nti ayagala kiro y'omuceera ajati naye ewuwo tegujja gwe guzze gujja haafu ate nayiba abeera nansawo ya basimati ajati kyangu nnyo mutengula emmeme ku basimati kiremu omanye ebitonde ebikazi obiraba omukyala abanga mwana muto gwamutegeerera buli wobeera mu driving seat manya nti omwana wange sawa zino yeetaaga kino beetaaga nnyo saavisi buli lw'omumma saavisi entuufu ajati tagenda kutereerawo mwe muba omukwano mwe muba obulabirizi bw'awaka kyova olaba aja agula ebidomola bya butto 2 n'abiteekawo
Hajati anatambula agende ku kkubo asange Manisuru atandika omusiya. Ye gundi eriawo logiki. Bana abakyala kati kagambe kino. Ate omukyala w'omusiraamu edda mu nkole ey'ekisiraamu nga talabalaba bantu talabwalabwa. Gino emikono giba misaanikire. Sharia mulyo libeera muli. Otegedde. Naye Hajati buli wava ewaka n'atambula mu bw'ati. Waliwo ate kyehaajo kijja omulaba. Kimugambe n'ebigambo ebisikiriza okusinga gwe byewamugamba muteeka ewaka. Kitandika omulumako mpolampola naye ng'ekyaleese obuzibu afuya sukaali. Nze nakwanako omukazi nange bano ababikkirira. Naye baaba abasajja batuwoomerwako. Era bwe nnaali eyo baaba wandikwanyeyo ku mukazi nga yeebikkirira. Naye bano abafu abambala buno naalyoka enena annyogoga. Omukazi awooma wa? Oba awooma ki? Oba budde ki omukazi bw'awoomeramu? Sikimanyi ekyo. Omukyala kasita yeewa ekitiibwa kwe kuwooma. Ennyambala yo enneeyisa tolaba totekesanga abakyala mukulu eno oli n'amugamba naye bannange mukyala gwe wawoomye. Nze nate mbadde ntegeeza kuwooma kulala. Okuwooma obadde tutekulala. Ojja okoleyo omukolo gw'obwa kkojja olw'essomero. Kuba okuwomula okusobola. Kati ate gwe bw'odda mu kuwomula oba ogenda kukwatira bano bakasuku ensawo. Era mubeerawo biggwagwagwagwa nga mugenda muwemula buwemuzi. Nga gwe bikwatidde ensawo. Abawoomesa nnyo abakyala. Mukyala buli lwayambala n'anyuma. Ekitiibwa kyekyo kyakuumye kwe kuwooma kwe. Era bw'omusanganga nawe osiimanga n'ogamba mami weebale kuwooma. Bw'afunangamu ekirowoozo ekirala atambula mu viira ajja kukwata. Omukyala buli lw'omutunuza mu nsonga ekitegeevu n'olaba ng'awaba bw'ati dduka misinde. Manya alabika alina byayagala okuyisa. Asobola okukwata omukazi asobola kukwata musajja. Ate kati kagambe kino abakazi bano abaavu ate bo bayiseewo nnyo. Mukukola ki? Mukwata obukwaza abasajja. Akwetega bwetezi kubwere. Mukazi alina ssere mulina kola program. Omwavu mukola program. Mwakola ati? Mwesanga. Kale nga mu kkubo. Kati ate nga kenyini bw'afuna. Olukusanga ng'akuzzaako ebbali mu kaziki. Kati kagambe kino kankweya akakodyo. Ojja osanga omukazi omulungi mu mataalo oba mubi oba mulungi mu mataalo omuyimiriza omukwano. Omukazi omugezi talikkiriza. Awo tambula ebigere 10 oddemu omutayize mu nzikiza oyo yennyini gw'okwanya. Ne bw'aba mulungi ng'atonnya emmooli oddemu omuyita omugambe nnyabo mbadde nakiggamba agenda yimirira. Lwaki? Anti baagala nzikiza. Baagala ki enzikiza? Wali mu ttaala waliwo nga 10 abaakamulya. Era abaana akava bwati mu ttaala awo oluvugama ng'essimu evuga. Naye bannange naguula n'oyo omyayi gwokulabye n'emuku era naye bannange omwagala. Kati gwe bino byonna obimanyi otya? Ffe tutambulira mu bantu bangi. Ate tutambula obudde bwonna, obudde bw'ekiro. Omuntu okumanya tolowooza nti kuno okumanya kwe mmanyi nti mba neebase ewaka nenfuna okumanya. We get experience through people. You have to walk around. Oba kiro oba misana. Noyita mu bantu n'omanya nti abantu b'ensa bwe bati. Olina okutambulako. Allah! Oba nedda waka. Oyagala zaala mukazi obaana 10. Oba nazaala bame? Omusajja alina yesiba waka. Aba ayagala kuzaala baana. Andi TV omwavu mukyala we. Aya! Ate yo TV agirabako nga ne remote bw'aginyiganyira.
tekiba mu remote iyi masanyalaze kugenda yoga wabe nakoze ego ngaba kyogamba okumanya ino kubanga otambula wesibe nnyo mu bantu teruba lugambo ng'okimanyiko nti nno oba otambula awo kankulage kintu gye kiri mu kutambula nti buli otambula bw'oti mu bantu mu bakazi 10 mubaamu abakazi 3 abakwegondedda kiddemu buli lwojja n'oyitako bw'oti mu bantu kati naggwe omusajja omulungi mu bakazi 10 mubaamu 5 ku 3 nga bakwagala dda bakwegomba dda era buli lwoyita tomanyi gwe kyokola mu community wooli olina abakyala boyitako buyisi bwoti nga badde alina kimuluma nekiwona tebafa nekiwona ng'abadde mulwadde n'abayina aniya nkugambye gwe omuntu oli ddagala lya muntu abamu tulina overdose ng'oyita awantu omuntu n'ayitawo buyisi eddala lino eddala liri mutima kati kagambe ebyaddala facts fe abantu tuli ddagala oli kiwonya abantu ekimanyi osobola okuba ne mukwano gwo nga mukyala aba mukazi wo naye nga mukazi woyo eddakiika bwe ziwera 2 nga tannakulabako nga taba na bulamu naye nga olutuuka bwoti woolaba obulamu bwa mukazi wo olowooza ki ekiba kibaddewo alwadde nga toliiwo okomyewo eddagala lye n'alifuna dozi ye n'alifuna so bw'oba olina akwagala tomukandaaliriza nnyo tomulumya nnyo kuba buli lw'omulumya ayongera kulwala ate obulwadde bw'omukwano tebuteera kumala gawona obulwadde bw'omukwano buzibu nnyo osobola owona siriimu notalwala bulwadde bwa mukwano wali okyayiddwako gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07 4 6 9 oba 07 2 6 3 The Place, a home far away from home. wali okyayiddwako omukazi buli kaseera nze bankyawo nzezo olina bangi okukyayibwa tekuli ku bantu bangi omuntu omu asobola okukukyawa olunaku mukazi wasobola okukukyawa emirundi 5 olunaku kisinziira ku eno embeera gye tubeeramu ey'okwerimba. Omukazi ayinza okukubira essimu nagamba owaye tataju oliriddawa nti ndi wano ntuuse otuusewa nti mpamu eddakiika 2 kati ffe olw'okuba abaddugavu tetufaayo nnyo ku kigambo kulimba. Eddakiika 2 ezo n'azirinda essaawa 2 aba yanyiiza dda. Abakazi ebiseera ebisinga bwe mulagana n'obudde ne musukkamu eddakiika 5 ng'avaako. Ate gwe omwami oyinza obutanyiiga naye omukazi ye kasita kisukkamu eddakiika 5 gwoba olina kyolinda. Tekiri ku nti olinda mukazi oyinza okuba ng'olinda musajja kati nga nze obudde bwenkulinze
Zenga nkulinda. Kati kangambe muganda wange. Mu bulamu bw'ensi ddayo nnyo osome ekigambo kye bayita time. Nze manye what is time. Yeah. Who made time? Time is money. Osanga time is everything. Kubanga time has no limit. Yo. Yeah. Nti olaba kebe sawa waliwo ngesaawa eyo ofu. Waliwo alist mu lunaku olulamba lwebeerako ennamu omulundi gumu alist. Once a day. Lwebeera nnamu. So kati learn to get time, to know time. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. TV nage tulina team man. Olunaku lwaleero tugenda tuyita mu mpola abadde atugamba nti time eno kubanga time ogifaako nnyo era nange neewunyisa okubanga ate nkola ki embeera olusi ntuuka mu leeti naye naatuuka mu leeti naye yaggamba amasanzi ge gamutawaanya gyawangaalira. So timan twali twogeddeko waliwo ngambyeko nti waliwo okuongosizaako kubikuba naye nootuuka n'obivaako naye nga okyabimanyiiko ideas ani gwomanyi mu nsi muno omuyaga gwebaga nti oyo zirawulyanga basikoba simanye Colombia Netherland waliwo gye bayita Amsterdam principal yagitugambako eyo era olaba nga bweyogedde ku Escobar ye yali God of cartels. Ani? Yali godfather w'aba cartels. Yeah man. Nti Pablo Juan Escobar yali musajja wa maanyi nnyo mu njaga. Nti yatuuka kussa eryebuuzibwako gavumenti mu nsonga ezimu. Gavumenti ebuuza omuyaga. Pablo Escobar yalina ssente, yatunda enjaga n'afuna ssente ezitanyenyezebwa yadde omukulembeze mu nsi ye. Ng'era omukulembeze bw'akuba essimu ate ye gw'ayita Sa Pablo. Yali mukulembeze w'amaanyi. Yali w'amaanyi oba mukulembeze w'amaanyi naye lwaki? Nti
omuntu amala weggwanga ly ate gwoyita sa omuntu okufuuka ow'amaanyi mmwe abantu mwe munfuula ow'amaanyi nze mmwe munfudde ow'amaanyi mmwe abantu ow'amaanyi obadde ompita wajjo ndi w'amaanyi kuba kyendi abalala tebakiri bino byeggamba omanyi yennaku zino waliwo eŋŋombe etambula ennaku zino waliwo eŋŋombe etambula buli muntu ajja mu kamera wano alina ekintu kyakozesa nti nze alina everything mmanyi ebintu bingi kajjira wano wandabyeko nga nina peni oba olupapula byonna mbijja mutwe rubbish obadde ogabijja mu kabina bw'oba tolina magezi gasobola kujja bintu mu mutwe then what are you abantu besudiya olina gamba ekintu nze ondaba nze ndi wa NRM nze kyegamba nze njogera ne Muzeeyi Museveni so nze ne Nabbanja tutuula wali wamu tegikufuula kumanya buli kimu byomanyi ku Nabbanja tewasoma bisome kibaza n'omulala asobola bimanyi okitegebe kati abantu abali ku kyalo Nabbanja kweyakulira abatasoma kyogamba bamusinga gwamulabye Kampala olw'ebyobufuzi mbunze gwolaba olaba nina kye nasomye okuva engazze byonna bindi wano eyo eŋŋombo ya kihooligan hooligan minds mbu buli kimu kindi wano kikuba mu kabina omuntu ne bw'oba wasoma otya there is a time otuule osome you have to read kyotamanyi kitegeere abasajja ba profesa obalaba okimanyi nti university kati nga Cambridge University ebeeramu baprofesa bangi kituufu baprofesa abo buli omu alina ekimufuula owakabi era munne amwegomba kuba profesa onkyali ono gakiri oba okitegeera naye osanga profesa gye ng'akutte waka wa profesa Timman nga gwalimu gwayitamu biki so kati that hooligan mind nze kajjira wano olina olaba wenaasomye that's kyoba olaba obadde wakatuuka negamba help me with your phone yes nina byenjagala osoma nina bingi yes kati omanyi who made time no do you want to know him so check on your phone you will see that guy naye nze byenjogera biva mu mutwe nze ndowooza bimva mu bigere kakati Juan Pablo Escobar abantu bamwagala nnyo nti yakolera nnyo abantu Juan Pablo n'atuuka ekiseera nga w'amaanyi n'okusinga ekirala naye Juan Pablo yalina banne bwe bali mu bizinesi kati gye waava omuvubuka bamuyita Joaquim Archibaldo Lowella aka the Guzman ako n'amannya ga muntu omu nenga naye akolera Pablo Joaquim Archibaldo Jr. aka the Guzman kati oyo omuvubuka yalwana nnyo kuba yazaalibwa taata we bali bamuyita Archibaldo Senior oyo omwana Lowella Joaquim Lowella the Guzman yakula alaba taata we yali musajja mwavu nnyo yakula taata we alimanjaga atunda njaga supplier kati omwana ono yakula okuwela emyaka 8-11 ng'ali ne taata we ng'alaba bizinesi bwetambula era omwana bwe yawoza emyaka 15 yayingirawo bizinesi natandika running his own businesses ekiseera kyatuuka n'ayagala yeyanjula ewa Pablo
Escobar nga ewa Pablo Escobar buno obuyagayaga bw'ogendayo n'otuuka n'omulabako bw'oti like it or not olina okufa nga talabwako muntu okuleka nga yagambye nti gundi bwe bamukuba esimu nababuuza Timani agakujja kulaba let him free. Amaka ga Pablo Escobar galiko ekazi zesimanyi muwendo nga otambula ebinazi okuvanga ebwayise paka Matugga nga erero nattaka lya Pablo. Pablo yagulira gavumenti y'ennyonyi ennwanyi n'abagulira ennyonyi ezitambuza abantu naye nga sente azijja mu njaga era nga gavumenti ekimanyi. Yes, kati Ode Guzman afuna mukwano gwe mu business waba bamuyita Garcia Lopez ye yamutwala ewa Pablo era bwamutwala ewa Pablo n'amwanjulayo era abavubuka bonna beewuunya kuba waliwo omukwano gwa Guzman gwe yali agala amutwala ewa Pablo n'agaana n'agamba nzikanye ne yanju n'agendayo n'atuuka n'amubuuza gwe oyagala ki nti njagala tukole business n'amusuubiza nti nze Pablo nga Guzman yagamba Pablo nti nze nsobola okutuusiriza enjagayo mu budde nga etambula okuva mu Mexico n'eyingira America nazo kimutuze mu budde ne mu nsi endala Guadalajara Cuba Colombia Bolivia yonna. Omwana oyo Pablo yali ayagala namutta naye n'agamba nti okufa kwe kamuweeyo chance emu n'amugamba agenda okola omulimu gumu yamusuubiza ennaku 2:48 omwana oyo yayita mu mbirigo nga muli n'abasirikale omukwata oyo Guzman omusirikale yasooka omukwata owa DEA owa Drug Enforcement Agency okumukwata yasooka n'amuwa $10,000 eza pound n'amubuuza gwe afande baali bakusasuddeko nze bansasula funa ne bonuses n'amubuuza bonuses eza $10,000 wali ozifunyeko omusajja n'akyuka n'ajjako galbi n'amubuuza ogambye eki n'amubuuza wali ofune bonuses za $10,000 eza dola nga kuliko n'emitwalo 5 gy'abasajja babakwetoolodde ng'ali ku mpingu kubanga omwana baali bamunoonya afande ayita kifuna n'amuta zizo mpa oyo omwana baamunoonya mu Mexico gavumenti America buli gavumenti emunoonya omwana oyo yadduka n'afuluma eggwanga naye nga polisi yemufulumiza eggwanga oyo yali akolera Pablo oyo Guzman ye kati najja nga atandika okutta bakateera abaaliwo abaali ab'amaanyi gurupu Guzman n'afuuka ow'obulabi. Guzman right now is the greatest drug cartel in the whole world. Yasibwa enfunda eziwera makomera maximum security prisons nga zitolokamu ogwo bayita omuyaga ekyo yatuuka n'asiga ne Escobar simulabanga kuba Escobar omanyi buli muyaga mu nsi America yemulwana kati America yalwana nnyo okutta Pablo Escobar era ne Pablo yagamba nti nze sirittibwa mu America asaba alinde etta Pablo omutuukako yalinanga mwannyina nga bw'olaba Kim Jong-un alina mwannyina ebiseera ebisinga yekamala byonnaawe meeting ensika azigendamu n'okumutuukako kati Pablo yalina mwannyina ng'amwagala nnyo naye munaakula nga mubonaabona ne mutuuka ne mugaggawala nnyo era mwannyina yamugamba nga baabasazeeko nti Pablo weeweeyo bakwate naye ng'okwatibwa yali asibwa bulamu bwe sinakino okuttibwa kuba bo baali bamwagala mufu era kigambibwa nti Pablo ebaamutaayiza mu maka ge kigambibwa nti baawulira buleti nga zivuga mu kisenge okuddamu okulaba nga amagye gajjayo omulambo naye nga Pablo yalina ddabo we Pablo Escobar obadde okimanyi nti abasajja abamanyi abasinga bonna baba ne baddabo nga bamufaanana ne Pulezidenti Museveni alina ddabo we kikyampamire
okimanyi nti oyo omuvubuka Tikyampamire n'agenda ku event nga Muzeeyi Museveni yalina okugendawo okimanyi omukola agukola tekisogera ffe tumulabirawo Tikyampamire mwaba komedi abali ku nsonga z'eggwanga ajja n'ababuuza kate n'agenda Kachanga komedi abaawo mu Uganda Tikyampamire is the best comedian I've ever seen. Why? Gwomanyi otambulira mu identity y'omuntu ow'amaanyi n'ogifiitingamu olabye abaana abazze bafaana Bobi Wine mmanyi abasinga tebafitinze mu sitayiro ye nti yajja Bad Bobi Wine amaliriza Honorable Kyagulanyi abazenga ba Bad Alien bamaliriza Bamenke tewali muntu atakuba kifaananyi mu Alien ku Bobi Wine era nga buli omu agamba nti bannange ono omwana yeeyoze karakita yeemu karakita ogiraba ono amusingako kimu kusoma na kuyimba naye karakita yeemu nenyamba kati Alien ekyakuba akakofiira ka red alala bannanga abaana ba social media bawaana ne batijisaliye kyeyabakola yafundikira alumbye kitebe waliwo yagamba kisajja ekyo sijjaga tewali ayagala Alien Skin naye ffe tumwagala Alien Skin mwagala nnyo. You know why? Now Alien Skin is a ghetto youth. Wabaawo ebibaawo ekibaawo tekisobola kujjamu omwana gw'empologoma esasi bwe livuga tegusobola kuddukira mu bwana bwa ndiga. Kati Alien Skin kaali kaana ka ndiga nga kali eno mu byana by'empologoma esasi olwavuga ekiriga ne kiva mu byana by'empologoma ekidduka wa naye gwe Alien Skin ekintu kye yakola mu nsi bw'omanyi okubanga ovudde awantu nga nojja from the blue no one expected him. Tuyina abaana abayimba abalungi ab'amavoko bamalo omuwulirawa yajja n'akolako byakoze n'agenda naye Alien Skin omulaba ghetto youth yajja boy n'asamba akajje with a lot of confidence ne bamutuuma Bobi Wine ne bamutuuma Kyagulanyi addako ne bamutuuma yamaliriza emmundu agibatunuzzaamu. Okay, Timman ngawe bakuba masasi akuba bikompola nga tugattagatta lwaki abakyala abaweereza emmere be bakyasinza okufumbirwa kuba abakyala abo ogenda n'olyawo emmere nagikuleetera ekyo ogenda okuddayo okusaba emmere bagatya ate tebamuzibyeko baba bakireereesi. Osobola owasa omukazi wa hoteri aweereza emmere ibe bawasizza kati kinoonyereze noonyayo omukazi wa hoteri omu njagala omufolowinge bw'oba tomulabangako tandika omufolowinga okuva kati ava mu hoteri n'amala mu bufumbo omwaka babumalamu naawe aliwa bangi kagambe kino omuwala aweereza emmere mu hoteri tetwogera ku boosi afumba emmere yetwogera kuno aweereza n'owebbaala era bw'olaba omuwala ng'akola mu bbaala nga yeesibye ewuwo okumala omwezi manya talina waasula abo aba hoteri obalaba ekibi ekibaliko baliko ebisiraani babbi abo abaana abaweereza emmere babbi abo abaana ye muntu gw'osobola okuleka ewuwo n'okomawo nga naawe ewuwo yavuddewo yagenze n'ebibyo byonna babbi. Ennaku zino obubbi obuli mu Kampala mu paaka baana ba hoteri abo abaweereza okwata emitwalo ebiri oba etaano
enjala ekuluma kati nze aje ntera okutambula ngende empanvu okola emirimu gy'okoze n'otuuka essanga enjala ekuluma nga wootulire mu mwoka weetaaga kyakulya zomanyi njagala nnyo olya emmere kiravere twagala kulya mulimu mmwe abaagala ebikomando ezo emudomo gezeemu mmere siya singaza sinnagejja naye ebikomando ebitumbuwatumbuwa ogenda okugira oti nga kati abo abaana omuwa emitwalo emeka omubuuza emmere yameka nti yakanaana enkoko yakanaana baitawenze n'omuntu agamba mbu enkoko yakanaana sigirya lwaki enkoko bweba tekwata mugumu kitundu ate bwoliisa kalooli mulimu ebintu nga bisa n'owekitiibwa ogenza wantu osabye emmere oyagala kibumba kyati ngoli agamba nti ekibumba kyannya tolyanga ojalya ekyembizi ekibumba nyina kiriira mu mmere gumu bbiri gumu kitundu gumu kanaana ekiza bwolira ekyenyo oyinza okulya ekyembizi era omanyirawo ekyo si kyante otegera so kati bano abaana aba hoteri bw'omugamba nti ndeetera emmere ya nusu kasanvu ondeetereko n'akacupa k'amazzi ka 10 akalwenzooli tonyagala malala agaliwa amazzi amalala onywa enzooli siwa bintu bya mulimu ebika by'amazzi byenywa naye si buli kika kaale sijja bakubira bulango naye nga nina ebika by'amazzi bya mirundi 3 wano mu Uganda naye bagakolera mu State House ne bagaleta galiko mimi siganywa nga galiko mimi woota mimi kyeki sagala kumanya abo abaana bw'omuwa emitwalo 5 ate emmere yakanaana n'amazzi ga 10 kekenda ate bwagala n'ebisowaani abikulekera azibba nti gyakolera bamusasula 10,000 oba 5 aze leero mu kawoteri akukolayo omuwadde emitwalo emeka zennaku ze eziwera nze emirundi gye nakatuula mu mmotoka nga abantu balajana abanaye enseme zange omuwala emmotoka yeetuuka simbula kati ngeze mugenda Masaka mu nnyendo sawa ziwoze 11 ow'emmere yatute sente sowaki azikulekedde awo takomawo aba kyakomyewo ate abamu bagezi omanye Kampala abantu bangi akujjako ono sene n'atuula wali n'alaba emboodoli bwefuluma mu mmotoka bannange omwana w'emmere oba aliwa emmotoka olusimbula nga gyano n'amasowaani ga mukama we tebamugoba so kati beegendereze bana sente zimala emmere yameka nti ya mutwalo bawe mutwalo tulaba nga tuwumbawumba tulaba bano abatunda empafu enswa enseenene wabafunyemu awo ekidumusi ebintu ebyo babiteresaana bantu kwesiriwaza ebyo ebintu byatundibwanga kati zoyinza okujja n'onguza obuwuka bwenseenene mpafu simanyi enswa gazooma n'enseenene obwo obuwuka obulya nze ezirya olaba olya obuwuka obwo olabika olya n'embizi tosobola kuŋŋamba nti obwo obuntu obulya noŋŋamba nti ate olina kyotalya ekirala ndowooza kati buli ekyewalula okirya ase nno sibulya twategera oyinza okudda ku buntu obwo n'obwo kati kambuuze nga bw'onaakwata ekifi ky'ennyama n'okireka mu ttama n'oluma n'ogaaya kuba bw'olumwa osuna n'osigaza kyogaaya enswa n'ensenene nazo osolumako n'ogaaya ng'eroboosi mbabuuzaako bannyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu ebiri tulinamu ennyumba ez'emiliyoni 2.5 ez'ebisatu eziri ku Afuyiika tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika $5,000,000 okwambuka waggulu woba oli eyo wenna teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo bakikyo kyonna kyonna byonna tubiyina tukira aba Lujja Properties and Real Estate nojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo
amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukifuusaako Balujja Properties. Yaza bulungi nnyo. Kati nno ffe mu nkoza gye batukuzaamu yabeeranga mpisa ya kikopi okwata empafu ensenene enswa wabaawo ekiswa waka oba ku kyalo nti bwe kituuka okubuuka nga mugenda mubikka nga muli enswa zammwe ensenene zajjanga ne tukuba wuuli oba byenjogera obitegeere ne tuzigoba byalo ku byalo zikulunkalu ne tugoba ziki ennaku zino omuntu ajja n'enswa ng'akuguza ensenene 10 niso 12,000 nga zewagobanga mu nnimiro awo nozikwata enswa 10 kati ozigula 12,000 buba bwewussa nnyo okutunda obwo obuntu n'ababugula nze neewuunya n'ogula empafu zimpoomera watambulanga n'osanga omuti ku kyalo n'okuba empafu zo 10 ne zigwa n'ogenda n'ofumba zaggwamu kino kibuga ziveeko empafu bw'ogirya munda buno mukamwa siregera ereeta kyekusa empafu nze ekintu ekimmalako emirembe saagala ate olina okukirya ate ekimu okiwaana naye nga kyowanze kikaluuba nnyo toyinza kwegomba kumakya keera kiryako omanyi kyangoba ku ffene masanda kale nze nenyinyala nnyo buliwo ndaba ekintu ekinkwatakwatira saagala olikunza osubira ffene omwagala nnyo simwagala oyo abwatuka ekirala towanga mukyalawo ffene akawungezi nga ekiro omanyi munaanyumya akaboozi obanga yeegasse ku kibala gitya anti eno wansi omukyala oba buwunya ffene yekka obaezo kimanyi mama ng'owunyiriza n'empuuta empuuta byennyanja tebigula nga ate ekiro n'osaba akaboozi omukyala muwe mu sipeesi omanyoza naffe tugirya tubufuka sikisuubira naye ba abakyala yinyini yaabwe yanjawulo balina vitiizi yaloole yaabwe ffe tulina buyinyini bwa vitiizi yaabwe ya fiyaati so bw'oba wakumuwa byennyanja oba wakubigula weesonyiwe okumulabako ku olwo kubanga ekituufu ojja kubanga yeegatta ku kyennyanja kyensobola okukubuulira bintu bingi nnyo abantu bye mulina omumanya nga temubimanya ate nga mubitwala bwe mutyo osanga omusajja najja ku mudaala gw'empuuta n'agulira omukyala kiro ne bagisikawo ne batuulawo ne balya kiba nina abantu balina emitwe ng'olina abaana olina omukyala nnyoko nekitawo akyali ku nsi n'ojja n'otemesa kiro y'empuuta ne bagisiika n'otuula wali n'olubuto lwe n'ogirya n'ogikuba wali n'odda eka n'oweebi eka n'obatwalira mukka waliwo ababikola omanyi nti nze nakitegeera nkuze nti mu basajja mulimu ebisajjasajja n'abasajja kati ekyo kiba kisajjasajja n'omuntu osobola okukyama ewantu noweerire empuuta ye kyoyagala yesi nange siggaana naye n'empuuta eyo bw'osiga kiro osobola ogiriira era ewaka ng'abaana bo bakulaba nga tobawaddeeko anti ereeta gwogamba ddeeri oli mukodo naye n'otuula ku kkubo n'otumya ne muwogo omufu ewaka nno muwogo tomulya era mama gundi omugamba nedda nze mama ajuize siya muwogo ku mmere awaka oyagala mukyere na matooke naye bw'ojja ku kkubo eno n'osiika embiziyo ate oyagala liirako muwogo wa 3,000 kiyi wabaza okulya embizire muwogo nze siwulirangako omuntu anyumya mbutwalidde embizi nagamba mbu twageze nti temala kiro k'embizi bagabe kiro 4 twatemye 4 twabadde tutuukamu 3 awo nga zigira gundi alinaja nagwa mu bigodo byaffe togamba ye wulira emboozi ye lwakigamba oze lwaki omuliwo embizi bw'amala okulya embizi ayagala nnyo okujja okunyumya abantu abalira aludde gira ennyingi nze kyensuubira
obanga alidde sitaani ekikolimu omanye okulya ekikolimu yiyi buli agirya alina okunyanaga tubaddeyo nga omusajja ayisisa amatu n'ogamba yi kyokka tosobola kulya ennyama yante n'ogenda neweewaana mu bantu mutulidde ennyama y'ente ye lwaki abantu bakinyuma ekyo simanyi nange anti ente ya bulijjo naye kino ekintu tekinyibwa bantu yabbeeyi embizi embizi yabbeeyi erimu ebiri meka ebiri ssatu odisa mbazi mugigula meka katuwumbawumba walabye ambush eyabadde embalala principal ng'alina walaga abantu bano balina engeri gye bakozeemu bakutte ne baggala ekkubo ne balekawo kilomita nga 3 wanne babagulira ne bayingira wanne bazzawo emmoloka nga neerioli naye nalabye fuutu soja eyabbisa ebisiide mu kavidi abaana bataddemu kaifekeriaga akasa fuutu soja yasaze omusirikale kati kagambe kino owekitiibwa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali alonkinga rallies zino yabagamba bino bye tugendamu bya ddala waliwo abatannabimanya nti bya ddala ne things are for real yabagamba musibe obuguwa engato zinywere kuba tugenda mu byaki mu bya ddala ekirala ono gwe bazanyirako mu yeekera yava mu nsiko tactics zonna ez'ekiyeekera azirina newankubadde njagala onkwate bulungi newankubadde tactics ezo zirina we zikoma ku muntu wa bulijjo ate ebintu ebijja bikolebwa ku kampeyini za Honorable Kyagulanyi olunaku lumu zirireeta akabasa zirizaalira gavumenti akabasa era weebuuzemu lwaki bataaliza Kyagulanyi tebamukwata lwaki bafudu soldiers badde balina bye banoonya babanoonya kwolwo waliwo gwe batamanyi gyasula okimanyi eno gavumenti erina buli namba ya simu ya muntu ezo kampuni si gavumenti kampuni ezirimu kampuni ya nnyoko waliwo kampuni esobeera no nga gavumenti tegyagalawo kati buli namba gavumenti erina enamba era bw'okola vidiyo wano n'obakuba njagala osule ewuwo nga weebisse bulungi bagenda kunoonya naye kino si kuba gavumenti. These are the facts. Police abaje beso Kyagulanyi okusula nga wirise bulungi. No. Kagambe kino nti omusajja omu yakera ku matana agamba bw'obanga oyagala eddembe lyo oyimiriranga ku mazima n'obwenkanya. Yes. So bw'oba oyogera ku bintu ebyaddala ebikyusa ensi, you have to be free. Oyina okwogera amazima kyolaba kituufu. Bano abaana si gwe gusoose bakola ekyo. Njagala oddemu onoonye vidiyo eyali mu kampeyini za Honorable Kyagulanyi eziwedde ku Kizinga. Kalangala abantu abaali basukka mu 5 tewali yasimattuka. Nti Honorable Bobi Wine yennyini yatikibwa ku nnyonyi naddizibwa magere. Tewali yawona, buli omu baamukola ki? Kati bo be bagenda bagamba nti gwegenda n'abamu bakyaliyo mu makomera ab'ebyo ebiseera. Gwe kyoba omanye ekyo kye baabakoze embalala obuzibu buva wano. Honorable Kyagulanyi baamukkiriza okujja mu bintu bino, tebaamanya ki kye baleka kujja. baza balese wa bulijjo. Omuntu agenda n'akwata omutwe gwe omutono n'aguteeka ku ntegeera entono
nti oli munju weggaliddemu oyagala kulya ofumbye emmere oyagala fumba mmereyo okumye esigiri munju ekika kigenda kukufuuyira munju omwo oyinza butaggulawo yakuggulawo kati baggulawo omukka gwabafuuwa ne bamuggulira naye bamuggulira be bamanyi gye balikoma naye Kyagulanyi si mwangu y'omu palamenti ye yatabukamu yalimu okulinnya ku mmeeza palamenti eyo nti mwalimu ebirumira bingi mwewalabira jeno omulamba nga afunyiza ekikonde si ng'afunyiza ng'akuba okategedde nti what a shame obuswavu bungi nnyo buli wano so kati yatuuse n'afuluma mu mmoloka najja n'abagamba abasajja gwe musajja gwe mukiibi by the way ojja wegendereze kino buli kulonda okujja kubaawo oba buli campaign ezijja zibaawo mubaamu omusirikale omu afuuka ekizibu afuuka ekitalo ate mubaamu omuganda in every campaign that we are having in Uganda mubeeramu one hooligan muganda a stupid one mukiibi you are an officer of the law tosobola kukwata mwana n'omukuba headbutt yamu kubagita headbutt yes you are an officer of the law how can you do such a thing in a camera mukibi ng'olina n'erinnya ku uniform oyambadde uniform y'eggwanga mu kaseera ke kamu mu ambushi nga mukibi kwoli nalabye ne ka video ka owekitiibwa Katana twezala wanno omusajja yamukubye emmundu ekigala ky'emmundu wamukalabye anti abantu bo tebaswala bwe bamugamba nti genda okole kino kyayagala akole naye abo abantu obalaba abakola ebyo ebintu amateeka gabalaba gwe kyoba omanya owekitiibwa Bobi Wine kyasooka okukola mukolimye mu nsi sikolima things are on records Bobi Wine yamagezi ge yasooka okukola yabagamba bannange buli omu kamera waggulu oba bakukuba kukutta naye kamera ebeerenga gweri kamera yes bino ebintu birabibwa ensi yonna yes olunaku lumu eno gavumenti egenda challengingibwa n'abantu okufuluma wano nga balaba ebikolebwa tebimala ku muntu wa bulijjo yes lwaki otekawo campaign ng'omanyi togera kukkiriza muntu kutambula yabadde abattira waabwe temujjayo Bobi Wine ye muntu gwe bagaana abantu okujja gyali ne bajja lwafujjo lwaki baatuganye nalabye ate kyabadde Lwampala na biri byabaddewo before naye enkeera omuntu ali wali they want to disprove you balaga nti gana amagye ne poliisi byoteekawo tebiina kye biri ku ffe we are so many Bobi Wine alina ground eri gumite hashtag gumite yaman yaman n'ekirala mpozi hashtag free political prisoners all of them political prisoners free them free all of them kitegeeze bonna babate anti omanyi kati muwina buno obuzungu bwammwe obwa ABCD free all political no all of them free all political them se okay yaman kati so aba bana babate balina abaana baabwe balina bakadde baabwe balina bakyala baabwe bana bamaze mu makomera emyaka 5-6 kituufu okimanyi nti waliwo abakwatibwa ku Besigye bakyali mu makomera famire zaabwe zikyakaaba so ebyokulonda nze ndaba bw'oba tobyagalamu muntu akuvuganya nnyo then cut it off jeji
bijewo obisale bijemewo omanye nti gwe ofuga olaba Gaddafi yafuganga mulangira nga tasuubira kisobola munyenya mu bulangira bwe. Gaddafi yalina ennyonyi ya golodi, ennyonyi nga ya golodi wagirabako. Essimu ekuyamba ki? kukubira muntu. Simu Kimanira tuwunzika programu eno. Twawulira abanyabantu nga ababoda bavuga bubi, ababoda aweta bubi kiki balinga abataxi. Naye abantu bano abatukutuku empeta gyekawetamu akantu ako wali okagenderedde. Omanyi Uganda kinyuma. Uganda kinyuma okimanyiiko ekyo? Okimanyi nti waliwo omukulembeze eyavaayo ennaku ezo naga ki Uganda kiringa California. Eyo sound oba otera giwulira danga amazzi gageze mu basuubuzi. Sound nevayo Uganda kiringa California. America ekubwa amataba go gaba g'amaanyi nnyo singa wano. America amataba agagikuba ne gama like tornado nemale pa Uganda tetusigalawo. Fe balina buno obuzimba obuli mu seminti ensawo emu mu gaali 10. Tubatuwedde. Allahu akbaru kabira. Tornado netukuba wano oba tsunami wano tetubaawo. Ate obulamu bwaffe bwonna n'omukulembeze oyo museta busoba banti wagumu bwe bimusanga waggulu tawoni nze nkubuulira. Naye kati gamba ebigambo bino nti ebintu bye tukola mu Uganda mostly si Uganda wokka. Nze omanyi nfokasinga all Africa byakyewuunyo nnyo. Wano wosanga mu Africa omusajja ng'avuga magulu 10 ng'ayagala gikuba enkyungwa. Wosanga tukutuku nga ayagala ayisize ku mukono gw'atalina yisizaako. Taxi ogiraba, taxi ey'abasaabaze be bakyasinza obuvuga obubi. Nti ayinza ogirinnya wano omuli kati mwe muli ku booda mumugirako emabega. N'alaba akaana akava ku ssomero n'asiba omulundi gumu effu. Ogenda n'asaawo nnyini kati mwe mugenda omukuba kuli. Kati owa tukutuku ayagala ayisize wa taxi gy'atikkira. Kati oba wayiga vuga ki? Oba wayiga kwetemula? Kuba owa tukutuku gwe kyoba omanya owa tukutuku bw'aba kukuba alabanga ali mu 1200. Nene 1200 n'emukoona obulabe bwemutuusaako tebunnabaawo. So kati ffe amaalo ge tuyina oli akwala tukutuku n'agala gikuba enkyungwa n'ogamba kanne onaategeera. Oli najja n'agireeta nga bwekabe ng'omye n'asibiraawo. Era nze kyeggamba nze sobola gituulamu. Njitya sobola gituulamu. Akantu ke mugenda nga magulu 10 eyo ebali mabega. Kyokka akavuga bw'akola amalala bw'agenda n'alingizaako n'addako ena toyinza kanvugiramu nze siragajjalira bulamu. Obadde otera bulinnya sibula abatula batima. Naye ate omanyi nti omuntu bw'alinnya tukutuku tebiba birowoozo teba sipiidi wabula eba nnaku. Ati tukoyinza okusussa 10,000 tukutuku. Era ogenda olya 5 10 kati 10 lukutta. So mwagala obulamu bwammwe tolinnyanga tukutuku. Sibula kubanga producer obudde butuuse. Era nga ngamba ababaddeko n'ababeerako mwekuumireko nnyo ku lubaluse wa TV Wagwan. Mbadde ne Ajede Vigan Wagwan Figwan ye n'abakwano bange abali e Bulaaya. Bange naye maama okola video
kola video nagenda mako uno mako oli video bitano nembagamba nti nina golo jengoba njagala gulira aje mmotoka balaba okola nyingi balaba nkola nyingi ate nga ntini kati ne bangamba mbo bayisizenga mu olugaali duli baganda bange mwenna abali Dubai abali Qatar America n'abakwano bange abali Canada wena nabe Canada nina bamama bange abali bakusuulirira nnyo gwalabanga boye bali mu mbeera ennungi tugenza okukukwatako nga bannange era babingamba aho benyininyini abali e Bulaaya bangamba owaye okuva batandika okukola ku TV nembagamba nno ku TV gyenkola nabo banakuŋŋaazi baana bawuli wayina kaba kati oyina luba ndya nnungi kasita wejjako stress buli kimu kiba alright so kati baganda bange mwenna abali abroad mbalamusizaako mwebale tugoberera wabula ensonga esinga obukulu subscribe like comment and then share tolina kyovaako abo abantu abalaba bali eyo tebavaako yadde nusu ekya bakopi teri muntu omukopi nga muntu ali Bulaaya naye kye tulina obajjako ki like share subscribe kyekyo ate oyagala tubafuneko ki mwebale bwenna betubadde olunaku olwaleero nze ajesamuel tubadde timan nga tuyitamu ebyo ebitambula mu bulamu obwa bulijjo producer director memo vije memo agenda mu session eddako so twagande tumuleke munnaye abantu be bamulinze you people learn to share temukoma sharinga video zokka naye n'akasente kati omaze Canada emyaka 5 kikyo kyagamba omuntu ali e Uganda mbu oli mwavu omaze America emyaka 10 era oyagala omuntu agambe mbu mpayo emitwalo 5 nga nayinza okuga omaze Uganda emyaka 2 lwaki oli mwavu tubaweereza zetukola tubaweereza walo mugabe ku sente omala kumirana ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.